staffire ku TV mundaba ku radio mufuna ebiriwo mubiraba naawe obiraba nona biraba mwenna mubiraba juzi nalaba mawulire g'omuvubuka ne bawayiriza abaana b'okukabira poliisi olwatuukayo terina kyeyalaba ne batandika mbu kale dora bano be bawagizi ba Alien Skin obayite abafangoni forest nga bwe balaganisa olunaku lw'eggulo mbu bajja kubanga bakeera mbu emakindye wali mu kkooti mbu ku kkooti baadde basuubira nti oba mbu olunaku olwaleero bajja kubanga baleeta Alien Skin era oba owulira muyimba oluli mu background bagamba mu no Alien Skin no vote gwe mulamwe gwabwe gwe batongoza simanyi oba binagomenkereza bitya naye nga nze mbaawo kubanga mbe batuusako nga tukyali ku nsonga zezimu ezo abamu bavuddeyo ne bakyuzinga omukulu Bebe Cool ne Eddie Kenzo mbu tebalina kye bakozeewo mbu basirise ate ng'omuntu waabwe talabikako. Bebe Cool big size sebo Alien Skin bamutaddemu mugwataawa olyeyo osirise tulwana kugumujjamu twagala atukwatirako ne olyeyo osirise owanene wabeerawo oseka naye olaga kyaliwo olaga boyiwo omwagala musanyu lyokka muno mubeererangawo musanyu ne munnaku lwaki mwagalanga bannamwe mu mirembe gyokka boyiwo nga boyiwo wadde lwaki tombeererawo ne munnaku Alien Skin olwaleero essaawa zinene kimulwanisa bye bimu ku byabadde alwanirira buli muyimbi yenna abadde ng'avaayo n'agamba wa NRM nga bamuboola nga bamuyisa bubi bamukuwa obucupa obadde tolina stage gy'oyimirirako wano Kampala Alien Skin ekyabadde akirwanyisizza era osobola okuvaayo kati n'oyogera mu bantu oyimiririra ku stage lwali wasobola kukuba kacupa nga Alien Skin waali essaawa za leero ki Alien Skin oli mubeererawo ddi nkakasa enjuyi zombiri liwaziwulirizaako sayidi eri ne sayidi eyaffe jangu either obeere ku sayidi yaffe oba obeere ku y'abali kuba ebyokutujjonkera twabimanyire tosobola bbeerawo nga gwe tolina gy'ogwa munabeerangawo musanyu lyokka oyo aba kyaliwo waddala omubeererawo mu buli mbeera yonna sayidi zombiriri sayidi zonna lwaki obeerangawo ng'olinda sayidi ya sanyu lyokka Eddie Kenzo sebo nawo olaga Alien Skin mukwano gwo era wabeerawo oseka naye osanyuka naye anti olaga nti yegwe mukulembeze w'abayimbi olieyo sirise tolina kyoyogera either jangu otujjonkere oba obeere ku sayidi y'abali eri okitegeera olieyo mwenna mulieyo temulina kye mwogera temulina kye mwatuwadde nedde mulimba lwaki nga mwagalanga bannamwe musanyu lyokka olwaleero byali okulwanako bye baali babavumira bye baali babayisizaamu amaaso bye bimulabye obubi lwaki temutubeererawo mu kaseera we tubeetaagidde mutwagala musanyu lyokka mwagala tukole tutya genda mu maaso nze nabagambye nze mbaawo jasi kubanga mbatuusaako byonna ebitambula byonna ebigenda mu maaso gy'omwana mulenzi tomudde ono juzi yavaayo n'ayimba oluyimba ng'alukubira abafangoni nti bantu bange mwetereze ebikolwa byammwe si birungi anyumya ng'olutabaalo abaana ba fangoni kye baamutuusaako. Kimanyi bagenda kuteekako leero ekiro nga basuubira okuvaayo enkya ovaayo enkya n'ogamba mbu ekibinja bwe kineewo ekiti kyansanze ne kinkuba edeni kati mwe bufaani mmwe bakozesa mmwe bukadingo mwe budigito mmwe mwe bakozesa bufala obuli mu comment section osegeera mwe bakozesa lwansonga mma mukimanyi mujja lwana entalo mudde wano ku media muvume tulage video nga bakuba kyuma gwe bakubye nfuna kakati mwe budigito mwe balwanyisa ne kati nze nali siba waamu olwensonga nali nkimanyi kye bwagala nkole nze ndi unpredictable
nze banchumiza balina ennaku nnyingi nnyo ku mitima era bagamba nti kibadde kisuuse nti ke kaseera mbu ab'obuyinza babeeko kye bakola era basuubira nti obaolya bajja kubaako ne kye bakola mbu omuvuka ono mbu aveemu embeera eyo mbu babadde bayitiriza okuba nga bakuba abantu mu bali ba mikwano ate n'akwekyusiza from nowhere ne bakuba nga woolidde ebigambo gundi bye yayogedde ng'agamba nti baamuyita ate ne bamwekyusiza ne bamukuba. Nange ebyo si bigambo byange, nze nange mpisaawo Buyisa Bubaka era nga tubaawo kubanga tuli batuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso. Ate munnange ye Fifi the Queen yakiguddeko. Nsonga ki? Nkugambye nti nze mba mpisaawo Buyisa Bubaka. Fifi the Queen sinikira muli ebinnyo ebikulinga eby'embizzi ojja omaasa obussiru bwo ku NUP. Olina bbanja wa Kabira mukamawo Alien Skin bawagira tobamanyi. Ebyo ebinnyo bye bisinikire ku NRM gye muwagira. Toddamu tumansiriza bussiru bwo. Gwe buli wamu oyagala n'omaasaawo amaziigo omuntu waba tamaze kuwuliriza nti ga Fifi Queen ge gawunya. Tobeerawo. Buli kimu oyagala n'okiweerako entegeerayo. NUP bakuvuga speed. Akaluba akakuttemu sinikira muli ebinnyo bikulinga eby'embizzi. NUP gyo wagira otumaasizaako enkali. Bw'oba toyina byakukola kuta emabina g'abakadde yoza amazzi g'abakadde Canada gy'oli tositusiruwalirako binnyo. Ndaba Uganda wagiddukamu oli bulungi lwaki otumaasiriza enkaliyo. Sinikira muli ebinnyo Fifi the Queen. NUPC yalina okuvuga speed musajja wo Nsubuga yalina okuvuga speed. Totumaasizaako nkali. Sinikira muli ebinnyo. Akazi buli wamu ne kaagala okupamaapamawo ne kaagala okwefuula nti nno buli kimu kategeera. Bwe wooba tomaze kuyuwayuwa maziigo buli wamu w'osanze tobeerawo. Bwano wooti owagenda ng'opamaapama mu nsonga za Ssuuna Beeni ne Nambwayi okakkananga maama we afudde. Fifi the Queen gwereega obwo obuba n'obwo obutamu obukusitamye ojja obubulongotana. Yasamira muli erikalinga embizzi linga ennagisi y'embizzi. Yes, eno yongikoze nga nziramu ggwe lukazi ggwe oluteewummuzaako lusiruwala. Oyagala kulowooza nti nno gwotegeera akakiiko ka NUP. Oyagala kulowooza nti nno gwotegeera leadership ya NUP oba obukulembeze bwa NUP oba olukiiko olusunsula olwaveetinga abakulembeze. Oyina right kyebuuza olinga ekiyenje. Gwe Fifi the Queen oyina right ki ebuuza olinga ekiyenje. Kanya kimu kubuuza bbaawo nti leero nga tomazisizza akunnyonnyole kalinga embizzi nagisiggwe kaleega ebimwa. Gwe buli wamu n'oyagala owunyizeewo amaziigo n'oyagala owunyizeewo amaziigo. Toddamu twasamira kabolooga bologera eri ku Kabira. Alien Skin awagira NUP oba awagira Museveni kaleega ebinnyo. Bikazi bikulu buteewummuzaako buteewa butebe ne batuula. Osiruwala. Totusinikirako binnyo byo bikalinga eby'embizzi. Ku mutima omubi kw'otudde n'ogw'obutemu oli awo naawe oyasama. Temuddamu tusiruwalirako. Nze nabagambye mwena abagenda okuvaayo okweboloozabolooza nga kaadi za NUP zimaze okugabibwa nja kubayisaamu eggaali kaleega obumwa. Kasama bologera muli kuuta mabina g'abakadde yoza amazzi g'abakadde ndowooza mubiwulira abaana babaawo kubanga bakuwa ebibyo n'otambula nabyo ate nga tuvuddeko eyo ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP olunaku lwaleero bali eruuka campaign zatandika era nga wabadde nga tanasimbula asoose kubanga abriefinga ttiimu ye era mu bigambo bye bino byayogedde. Okuba empatinga mu disipulini yaffe n'okubalaga ebintu bwe bitambula. Wamumanyi buli wetuuka tusanga abantu betwaze nabo ne bagetinga excited bayise mu luguudo n'ebirayifaanana bwe biti. Mbasaba disipulini kateremeko makufu. Wabula buli bwantu wetutuuka ne baba excited mu mukwano ne mu politeness ne mu buntu bulamu ne mbalaga nti gweffe tukola bwetu tukola bwetu. Ensonga lwaki mbagamba ebyo kubanga kamera z'ensi yonna zitunuulidde. Ate abantu tebakyatunoonya abantu abasinga tebakyatunoonyako birungi kuba babirabe kati banoonya ebibi. Tulina okumekinga sure tewali kiri negative kitulabikako. Ekirala mwenna abavuga badriver baffe njagala obeebaza mwebale nnyo mwebalidde akoma mpisa
nakyogerako sometime ago era tuze tukyogerako bwe tuba ku luguudo tulina kubeera ku layini emu ne bwe konvoyi yaffe ne bwe bampanvu entya ne bwe ziba mmotoka nyingi zitya zirina kubeera ku layini emu mufubye okikuuma naye era manyi nti bwe tubeera ku konvoyi eyo ndaba ebifaananyi ng'abantu bangi waliwo abali excited abawagizi abajja ne batuyingiramu waliwo abakwata live nga tuba tetwaze nabo naye ogenda okulaba onayisiza waliwo n'abamu kumwe abasiiwuka empisa ne muyisa ekyo kintu kisobola okufaananya obubi oba omu ku ffe oba abo ababa batwegaseeko n'abakozese ku b'abalala njagala obawoninga nti batunoonyaako kikyamu mwalabye poliisi bavuddeyo ne bakola omusomo mulamba nga banalayizinga ffe nga banoonya ensobi yonna yonna balaba tutambula bulungi mu kkubo abantu baffe bali ku sayidi tubawubira naye ne wabaayo omu ba babiri abavuze obubinaga olaba ono njagala muleme kukoma ku kyewala wabula mu making sure n'abantu ababa bazze ku kampeyini yaffe nabo mubasa mu kuba egolokofu kiyamba bo kiyamba ffenna muba mubakunzi mujjukira nabagamba nti ogyeko okuprotectinga tulina okuprotectinga abantu betusanzeeyo n'abalanga tubaprotectinga okwambuta amanya bwabwe so making sure tuli as organized as possible as disciplined as possible babuleko kye beekwasa kijja communicatingira abantu bonna bonna abatulaba nekijja communicatingira n'abo abanoonya otukolako obulabe nga naye tebannafuna nsonga mulaba tebannaba tukubatiyagaasi tebannaba wadde nate tebajja ne bakuba abantu ekiro tebannaba okugjako okutuggalira amakubo tebannaba kujja kutukuba masasi kuba tebannafuna nsonga naye mubeere shuwa banoonya nsonga temubawa nsonga ensi yonna etutunuulidde buli kyetukola tukikole mu buntu bulamu mu discipline mu mateeka n'obugambo obwo njagala okubaagaliza ffenna tweyagalize kampeyini ennungi olwaleero ne wiiki yonna yonna ne kampeyini yonna yonna ngeweddeko genda kusaba banamawulire batulekemu ate tugeremu akaffe tusobole okubasapulayizinga mwe temwaga tubasapulayizinga omanyi ekyo batulinayo ekitebe ekirala webityo webitambudde naye ng'olunaku olwaleero era kijja kuba kitokota nga sisaanikire saidi ze bakyali mu Busoga sub-region era nga beeyongera okuba nga ate bakunga abantu okukampeyinga era tusuubira nti buli kimu kijja kuba nga kitambula mirala ate ono omwana avuddeyo n'agamba nti bulijjo nabagamba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne tugamba kikyo kye watugamba ko ye kandubawe bibi ojjukira akagambo ke nagamba nti Museveni buli pesa lyakwatako limulya akutta omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amujja mu kkubo ly'abadde alina okuyitamu nga kikyabala ng'alowooza nti engeri abantu gye bali abangi ku makubo ago kijja labisa Museveni n'okulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti w'amaanyi kiki kye bakoze ne bamugobera ewala kumbe ewala gye bamugobedde Museveni kaatamanyi nti omukulembeze waffe buli gyayita atambulirwako kamera zikulaze abantu obulamu bwe balivingamu zikulaze ebikubo abantu balinga abasula mu biraalo ebikubo bibi emyaka 4 Museveni gyafugidde enfuufu onoonya nangeri abantu gye basavivingawo nayo neekubula ne bajja bakugamba nti Uganda yensi esinga obuto mu Africa ne weebuuza lwaki abantu tebakaddiwa ebibalya byebyo ofa birwadde gwe nolowoozo ofudde birwadde kumba mawuggwe enfuufu yagakola ki okisegedde ebikubo byonna bibi naye ng'omukulembeze waffe yalina okutuuka eva bannange waliwo embeera gye twafunye mbeera ki waliwo muganda waffe yabuze yabulidde mu bitundu Semuto Kanyanda Makulubita Ekirolo Emawale Matugga ku Mabanda Kavule amulabyeko yenna tokuba bambi yawunzeemu ku mutwe tokuba osobola okuba ku ssimu eno 0755 37 35 0 ekirabo ogenda kukwasako emikono ebiri ekirabo emitwalo 5 gwamulabyeko yenna tokuba kubako yenamba obagambe wali bajja kujja wali
ekirabo kyo kigenda kubeera emitwalo 5 ku kakadde kisinziira. Bannange abantu b'Essemuto, abantu b'e Kanyanda, abantu b'e Makulubitta, abantu b'e Kirolo, abantu b'e Mawale, abantu ba Matugga, ku Mabanda, Kavule n'ebitundu ebiriraanyeewaawo byonna. Ngenda mubateerako wano mujja kuba mumulaba muganda waffe yabuze n'ennamba y'essimu egenda kubeerako. Respect. Yes, byonna nga bigenda mu maaso bannange ebintu bya kadi bagamba nti akubanja wawerekera kuwalana biba biralamu. Omukulu Nobert Mao asanyuse nnyo olw'okuba nga bammye Medard Sseggona kadi era nyinza okugamba nti essanyu lyalina lyamukiwagonja era mu bigambo bye ayogedde bw'ati. Baava wano Mao anyigiriza, Mao dictator, atutamye ekibiina kyaffe kati ne gye balaze kati ffe ndowooza tubadde tukubisa miziŋoonyo naye eri bakubisa mitayimbwa kuba nabalabye nga abamu batiiriika omusaayi naye buli kimu kituyigiriza kuba wano babadde balangira mu Democratic Party tetubayita abaana abaazaawa tetubagobangako bo bennyini be baasalawo baagala tugenda. Abantu bangi nnyo nabagambye nti kadi eno abantu bangi abatafunye naye abantu batunulidde nnyo ensonga ya mukulu Medard Sseggona. Lwaki? Lwakuba yavaayo n'agamba nti ekibiina kya NUP tekisobola kubaawo watali. Ono naye alina kyagamba. Tetulonda bakulu ba bika oba ba masaza otandika otubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Olidde ssebo, ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Wano twagala buyinza si bitiibwa. Bw'obaayo nga wakemetereddwa emmeeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kaadi, ngwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono. Naye wano tuli mu byabufuzi era ensonga lwaki olaba osanga fuutu soja nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wa kitalo, kubanga ffe wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact kiki kyotugattako. Bannaffe abamu tebabawadde kaadi, wabaddewo ababadde batagaataga, ng'era naawe bw'oli bw'omuwa kaadi atagaataga omanya ayinza okuteguka omulundi gumu n'agwa ne kaadi yo. Wabaddewo abalya mu lulime ne mu luzise, abo nabo gye bali kuba ekibiina kirina intelligence esobola okukola risaaki emala n'ebabuulira guno musota guno si musota. Ono baddembe okunoonya ewali ebitebe gye basobola okubawa kaadi ebirala, naye ekitebe kya National Unity Platform bwe kiba nga kikoze okusunsula kwakyo nga kiraba nti bano be basaanidde ate mwe bemusuubira nti tebasaanidde, abasinga ku bo basoma amateeka basobola okukola apiiru ne basobola okuba nti osanga wabeerawo judgment endala ewedde, naye ngeno eyakozeddwa teyabadde tebeesinga nti oba oli wakitiibwa oba oli waki, bakoze ku busobozi bwe ku gurawundi nakiki kyose. Tuli ku NCK TV, teweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Yes, tulina amawulire mangi nnyo kugambye nti teweerabira kubanga subscribinga. Tulina bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukutuusaako nnaku olwaleero era nga wanakugambye nti ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP ali eri eruka, byonna tujja kuba nga tugakuweera, ojja kuba nga ogafuna. Biki bye bakedde okwezooba ne poliisi? Ye poliisi egamba ki? Kyetumanye nti byonna bibaawo naye nga so far so good, ekintu kibadde kikyatambula bulungi. Tomanye kinaddirira oba ojjukira eruka eyo kampeyini eri ezaasembayo ezo za 2021, eruka eyo ewali obuzibu oba mujjukira abaana bwe bafiira bwe bakubira abaana amasasi abawererako ddala, nga bakutte omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ava eyo. So tusuubira this time around ebintu bijja kuba nga bitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Busoga sub-region bagezezzaako okuba nga balaga obuwagizi bwabwe era abantu bavuddeyo in big numbers okulaga support yonna gye balina. Sigala naffe tovaawo.